niabe naku zimeshiri mu kibuga bakuba kiboko abasirikale ntituyambadde mask ekyo kimu bakwata pichi z'abaana mu Kampala agogo namali ansimbi zinaga nalibaddeko omusirikale ninda busirikale bwebutambula emyaka egi 5 kakati nno oli bwabeera mu maaso ga mukama we ayagala okukola n'ekiri ku bira akikole alokamulage bwakola ennyo ku bubbi bwe ngaafa era kati ennaku z'omubbi ziba ennaku 40 begaggwako lwagenda tadda ekyo kyembadde ŋŋamba nawali amagye gage ge gavuddemu abatta banne waago addeyo nayo anoonye bajjenero bannaabwe beenoonye bakyabakola bino kijjako era ekyaga tekiriwo baddeyo batereze ebyasoba yes n'olwekyo no bw'abanga yabawandiika abeenoonyeze bw'anaabenoonyeza tebayinza kumulemerawo kubanga babe kati mukwanguyiriza ebintu asootengemu baganda baabakyamu abamuseketerera muli naye bw'anaaba baleseewo bayinza mukuloka perfection kaliddeko bakola practice bo bwe baba bakola ebikyamu tebamulowoozaako nti muganda waffe naye ate bamalwa bikola n'ayomba naye ati n'atabakwatako ekitegeeza ti ekyakubeera bwe kiti omanyi buli omu asoosowaza kiki guno okola ekintu ne bakirinnyako ekigere gundi asoosa gundi agira bano baba boogera ku bazira gwowulira kagwa bali bamwogeddeko ayazimba eggwanga linani kagwa bali bapakire mu bimotoka byabwe bireete bipakulirire eno fe netugenda eri era emmotoka bwe zijja eri abaagala ekibuga olwokuba bakivuddemu n'oweeru watajjeeyo bw'aba anaagulaagulirewa na bano abaweya house beetikka ebintu ebyo byebasinga okwetaaga babitwala eggulu tusigale mu disconnected bwe tutyo ekibuga kiri basooke bakigereke bakisaleko era bwe twali tulwana ekibuga bakiddukamu naye nemundu tezayimirira zasigala zitokota mikono gyaffe we tuli ku mpewo ku Flashlight Channel Uganda mu Lusasi nange olwaleero nyambadde bijaketi empewo nyingi naye Haji Katonda oba wamanyire n'embeera zikoli mu Paris enewo awata kugamba embeera wagimanyira olinga ali ku lubalama lw'ennyanja emibiri gyafuuka emyuni mu bbanga lyaffe ery'emyaka 5 mu nnaku y'ensiko eyo kati kyemukyawulira mpewo bwekuba kuguba bwembalawo akaseera nga mbeera connected n'environment nze nkyaludde connecting kyati ntaddemu ebijaketi tujja kumala kutwala ku training aje sijja kubisobolayo laba jeno babakuba nze sijja kusobolayo ate nze koporo kati okiraba akabenje be kagwa ate munonya mmotoka namwedduka ennyo mudduse omulwadde mu ddwaliro kale goyizo gati totambulira emmotoka kubanga walabye owakabenje yafudde motoka yemusse era bakimye motoka ate tebaleeta ganyegenya baleete singa neno speed so n'olwensonga eyo mwenna abali mu Bulaaya abali mu Oman abali mu Abu Dhabi mu South Africa ne Uganda kutwaliza wamu tubatumiddeko nnyo twebaza ebiseera n'obudde bebatuwa nga bali ku mpewo ku Flashlight Channel awamu ne Press Times amanyi Haji ebigambo bye bino bisomesa ensi ate abantu babyagala nnyo Haji tukomyewo ku mpewo Haji we tuwulire olunaku olwaleero luno tetumanyi tuddawa COVID-19 afuse COVID-19 oba kati oba afuse COVID-2021 yatandika mu 2019 kaka tuli mu 2021 tujite COVID-2021 etabuse bagame mu Uganda na yetabuse mbu bayinza okutuddayo okutulookinga ne tuddamu ne tanka okubeera mu buyumba nga kakati Haji eno lockdown yo ogirabawa banaso tulabirire emmere banatuwa emmere nga luli is it possible nti COVID ali mu Kampala nnyo kakati
covid bambaze ebitundu byemwali nani oyo yamubaze abasawo bwe bagenze basampulinga naga nti asinze nnyo muwakiso nogatako nekitundu kyampiyi naye ate ejjinja saamuwulidde kale no mubitundu ebyo ate nga bino ebyaffe era natugamba nti mwabali mumasonso ero ewala temugezaako kujja mu bibuga temujja Kampala musooke mwewaleyo bamale okutulira okulaba ngeri gye banalwanyisaamu kale ekyo bw'abanga aliko mu Kampala nosibiramu n'owekoboko nosibiramu owekaseese nosiba owembalala ebeera paradise nene nnyo ebyenfuna n'ebyobulamu bw'omuntu okujjako nga banaatugamba ti bano babanga tibagala tugende ku kibuga bano abasuubuzi bafune warehouses eno fenga abeeruweero ne Buluuli n'awalala tubenga ebintu tubigulira eno bali bapakire mu bimotoka byabwe bireete bipakulira eno fe netugenda eri era emmotoka bwe zijja eri abaagala ekibuga olwokuba bakivuddemu n'oweeru watajjeeyo bw'aba anaagulaagulirewa na bano aba warehouse beetikka ebintu ebyo byebasinga okwetaaga babitwala eggulu tusigale mu disconnected bwe tutyo ekibuga kiri basooke bakigereke bakisaleko era bwe twali tulwana ekibuga bakiddukamu naye nemundu tezayimirira zasigala zitokota baddukanga badde eno kale nebintu ebyo batunula engeri gye banatransparingamu ebintu ebyo obe tutuusaako eno haji kyotanabagaana nga kyesinabagaana nti no covid taliyo covid tumejali and it's real and it's killing people so nolwensonga abantu bambale masks basobole okwekuuma sanitize yourselves muko kyemukola naye connection y'abo abava ebweru wa Uganda be basinga okuleeta obulwadde obwo haji tetugenda bebasinga obuleeta naye tebabakkiriza kubaako webayimirira kaakati bwaleeta ebintu ebyo nga bavuze bwatuuka eno naye bamufuuyire adde wali atuule ebintu bapakulule babikuba esitoowa nedda haji ekizibu kyetulaba ennaku zo kiriwo ekiti nti tusobola okukuma buno obulwadde bulungi ne bugwawo naye our people bali corrupt nnyo omuntu ava eri nagamba ninamu $2 zange 2 ndeka mpitewo bafu niyo tebakola kakati ani oyo asaanidde okuyimira nagamba bannange kakati ekintu kino bakyogerako simanyi gye kyakkira bw'oba entry point eyingira wano emalaba abakebera abava e Kenya babeere outside Uganda babeere eri n'abagenda e Kenya abakebera abagenda e Kenya babeere eno crossing ebeere ku bantu abali kiki abakkiriziganyizza recognized nti balamu naye kyomanyiri wano kasita oyita akaseera baweewa buweyi bagendagenda okujjukiranga ebyo bibaddewo haji mukulabako kinasoboka bazinza otugala owange okulengera ebala prediction eyo yakatonda kubanga yalaba okubwano n'okukka wansi mu ttaka amazzi gye gava ye katonda naye nganze okusinziira ku byagamba nti ebitundu basibe ebitundu ate baimprovising okutunulira okulaba ebitundu ebyo ebitajja Kampala babituusaako batya ebyetaago byabwe abasuubuzi basofitinge weyawuzizi zaabwe bajja eno tubenga tubiguliraawo ngaemmotoka zokka ezibitambuza zeziyita naye ngaabantu tebagenda yeeri tetuganye okugula ebintu ebyo naye nga waliwo n'omuntu wa wansi atasobola kwetuusaako bintu ebyo oyo alisaze magezi bajja kubimutuusa warehouse bagireeta eruweero okujeetera tetuganyi baavu tebalina sente bw'abadde agenda e Kampala olwo abadde azijja luddawa ate wano tewakuŋŋaane bajja kunona bintu omusana enjuba bwekyuka egenda n'enkuba nga makulu gaakyo
chuka ngevu yenswa kakati nero bewanadde wano era nateekawo abantu nti kati tubigulira luweero ojja kukanganga nono bayazi naye nga tugamba twagala bava eno tetwagala bava eri eri ebimotoka bebiba bireeta wano ate so siwa wano kugenda ku bino n'eri Kampala aleeta obulwadde beera wano babikusanze wano kale gavumenti ya President Museveni ayagala abantu nga gwe abasobola okumenya ne badvising abantu ni abe ennaku zino ekiri mu kibuga bakuba kibooko abasirikale nti tuyambadde masiki ekyo kimu bakwata pikipiki z'abaana mu Kampala ago gonna mali ansimbi nze nange nali mbaddeko omusirikale ninda busirikale bwe butambula emyaka egi kaakati nno oli bwabeera mu maaso ga mukama we ayagala okukola n'ekiri ku biro akikole alyoka amulage bwakola ennyo so bano bali mu kwemulisa kaakati togira nti pikipiki eyo bazitwala awo babalawo biliyoni y'esente epikipiki 1000 okujja okugikima tuweeyo 10 oya gavumenti aginyiigire temuwadde musaala mulungi emaze okumusasula koyakuŋŋanyiza naye nga poliisi kifo kyakukola mu ssente mubatuuze tono kigamba omuntu a man its where he works Bible yakyogera egamba a man eats where he works haji mwe mutusibyeko corruption ate corruption ndala gwe oli babanga alina omusaala gwe tumanyi nti aliisa amaka ge omusaala bagumusasulira atudde waka agenda kola ajo ina magezi naye a man eats where he works but where awo owakamba analyanga kambe omubbi ku bubbi bwe ng'afa era kati ennaku z'omubbi ziba ennaku 40 begaggwako lwagenda tadda kubanga ennaku ezo Katonda azimuwa yenenyezemu ave ku ekyo kyafunye kimala bwagaana aginze ntiddemu abasirikale bakola ku nguudo bali okufa kwa bakola ku nguudo gavumenti basasula ate era tezibamala tukole tutya kobo bwe bujungula obeeramu muyesasulira hazi abaana bakyali mu masomero abazzukulu bo bakyasoma omwana ogenda mugamba otya nti nno twalina covid-19 kyomata tetwasoma oyinza kinyonyola omuntu nakitegeera kiyinza okumutwalira akadde ng'ate waliwo abaasoma nga babuuza toyinza kugamba nti eggwanga lyonna lyayimirira owayimirira kitegeeza ekiyimiriza eggwanga lyonna kyekyo ekiyimiriza omutima bigusirika tewaawo kitundu kyonna kiramu naye bwe guba gukyapampinga baga nti ebigere bikyayokya nga gukyatambuza omusaayi mukino otegeeza ki kyeŋŋamba nti gwe okumala gagamba nti covid yajja tebaasoma naye bonna naye abangi tebanaba kuddayo mu masomero bajja kuddayo ate tunatuuka ku ebyo naye baba transferring ena amasomero gyegali tulina agaagwa kati nga meerere gebaba bajja bapangisa bagateekemu abo ebintu kyangu nnyo byogera apaana implementation ate kipya kikyogenda okuleeta ebintu badde biva Mombasa yita buyisi janguwa eruweru kubanga ono abadde Kampala mu kikuubo yatadde wano warehouse mu bakuumi haji omanyi osomesa eggwanga ate tusiimira ddala tubuza budakiika butono nnyo tumalize program efunaku olwaleero haji singa bukya omanyi kyazuulibwa ensi yonna Uganda yakitegedde ekiri mu kubonyabonya naddala in politics mu Buganda kiri kintu kimu tugenda kusookana ku kino ekyono omukulu Mathias Mpuuga gwe bawadde opposition leader nti Buganda tetufunyangako opposition leader bukyanga ebaawo kituufu apaana alimba nti yasoose omanyi buli omu asoosowaza kiki
gwe nokola ekintu ne bakirinnyako ekigere gundi asosa gundi agira bano baba boogera ku bazira gwowulira kagwa bali bamwogeddeko ayazimba eggwanga lino nani Kagwa kagwa naye bamwogerako President Museveni juzi yagambye nti abaali bakyankalanya Uganda Airline yabakuttemu yabajeewa bantu be mu gavumenti ani yabawandiikayo ye mwennyini kati ajinza nanti yogeranga aba philosopher yogeranga abatimeswa mu Bible kati bokola buti tegedde totegedde ekyo kyembadde ŋŋamba nawali amagye gage ge gavuddemu abatta banne waago addeyo nayo anoonye bajjenero bannaabwe beenoonye bakyabakola bino kijjako era kyanga tekiriwo baddeyo batereze ebyasoba yes abayudaaya bwe bakomereza yesu yesu gwolaba oyo azuukiza abafu azibula abazibu b'amaaso tabikola ku bubwe abikola ku Berizebuli omukulu w'emizimu n'agamba nti naye sangula mu face kityo nga nazza kulwanyisa setaani ate nga setaani kwensaba amaanyi mponye bali obwakabaka bwa setaani bwewegolokokerako bwa buyimiriddewo butya bamwidde ku setaani kale n'olwekyo no bw'abanga yabawandiika abeenoonyeze bw'anaabeenoonyeza tebayinza kumulemerawo kubanga babe ate tudda kale kwasoose okuba mu program efe eyasoose practice makes perfect tusaba mwena abala programu zaffe ddala mu Uganda mu gavumenti ya President Museveni ebigambo bya Haji temubiraba bulabi mubiteeke into implementation kuba bizimba Haji 2 cabinet ya President Museveni ekyaganya okufuluma mu Qur'ani Katonda atugamba nti okwangwiriza amala shitaani ogwo mulimu gwa sitaani yakola ku bugubugu ofuna naye Katonda atambula mpola era asasulira mu kyeke oligiteekayo nga bagikuweereza tidindawo wiiki emala okumakya walinga sente ze zijja kiki kale no n'olwekyo cabinet ejja kujja tugiseeko abiri oba n'okulonda okwali okukaawo bwekutonda okwayita netumala okulonda n'abaali bakayana baabo bawulira bampuuga be ba opposition zida baani bagundi mbalabye bonna bonna nga bakyakyaka Ruth Nankabirwa embeera naye tabuse nawe tubabitegeera bali bitegeeredde ate ababikola baali balamu chance yonna Nankabirwa nga bali busy Nankabirwa baali busy gavumenti abali busy nga ababanja ali ku kadaga amwalampa kakati asse ekitala bamussa kitala kakati ye kyemusaba bonna bakazi n'abakazi balege tulaga byabujja nga ate abafumbira omwami omu kakati n'ekyo buli omu yeesonyiwe munne ono ava bugwanjuba oli ava bugwanjuba kakati awo kiki okujjako nga internally buli omu yalina kyayagala naye nga ate kituddeko omu ng'ono ayiminze ati senga nzija nja kuvuganya ku ntebe yaki ey'obwa sipiika Katonda n'atamuleeta bwenzija nja kuvuganya ku ntebe ya sipiika n'amuleeta olaba akola opposite kakati atuma oli awala katono kubanga oli alina ekimunyiga ebyo babyesonyiwe kuba kati tebakyatugamba kuddamu kulonda tutulonde sipiika tulonde gundi kakati ate tugenda we are moving forward tugenda ebitambula nze bino bitunulira nga neraba nga tukyaganya okukula
ebirozo biganya okukola bebiganya okukola kubanga oliagana afulumya statement nogiwulira noga nti bano yeye tiye alikuwa muzima sana ti ddala mulamba mujjufu mukulu tamala emirundi juzi yagamba abadde asaba mukolemu programu naye kwati amalobozi gamu abiri gavumenti ezo okugawuliriza obulungi mwe advice gavumenti eno ebisobye bingi ye yagamba tasobola kuddamu kukola na gavumenti ya President Museveni tetumanyi oba kituufu oba kyogeza bujja oba munasomba sivumye oba amala gwogera simanyi ye bwatyo bwagamba ng'omuntu eyagala mutulemu wonna mukoleko programu emu mukiro kyentegeeza haji singa cabinet bukyabwet nga haji nadduli akomye mu gavumenti ekintu ekyo tugamba ala bwageze oba ate olukyatabagezageze tolaba yageredde jeno kwada okusala kwa jeno nti waye mwana muwala gwoba ogenda nze nsigale tamulabe yavuddemu ng'akaaba okufa so singa kigamba aha ngoddayo oweereza eggwanga lyo anti ekuweereza eggwanga tolindirira mirembe myereere kaka twagenda mu nsoko twatugeze yaliyo emmere amaduuka ge gaaliyo tegaliyo entambula yaliyo naye mwalumba twagenda tukene naye twakowoola fenayina ategedde byeŋŋamba yeesulira omusaalaba gwe angoberere kubanga naye bamukomerera ku musaalaba naye bwe bwanaatuuka tebajja gunoonya bunoonya nga guli ku mugongo gwo. President Museveni yagamba juzi ku kulayira kwe n'agamba nti eggwanga ndikwasiza Katonda ate ne Mata 25 yagamba nti mujje mwenna abakooyi n'abazitoowereddwa n'abawummuza oloza muzeekakooyi alikwasiza Katonda atya nate bwe yatugamba ndowooza naye limuzitooweredde n'alikwasa Katonda ne Bayibuli bayogera bwetyo nti mujje mwenna abakooyi kakati mukwanguyiriza ebintu asootengemu baganda baabakyamu abamuseketererera muli naye bwanaaba baleseewo bayinza omukola perfection kaliddeko bakola practice bo bwe baba bakola ebikyamu tebamulowoozaako nti muganda waffe naye ate bamalwa bikola n'ayomba naye ati n'atabakwatako ekitegeeza ti ekyakubeera bwe kiti nga bwe kyali olubereberye bwe kiri era bwe kiriba emirembe n'emirembe amiina bw'anaaba tanaba kutundula nvunza ezo wa gusaawa abiri Katonda atukuume ziye envunza zimulimu zimulumiraawo ate nambiisyo myezi kubanga kyenjagala nkubuulire ebitutinganyisa wano bakabaka baffe ekyabasanga abalangira n'abambejja okutunuulira oli nti oyo yandibanga ayagala kunwangisa kutwala bwakabaka oyo nebamutta nebamugira bwe bati abalangira ne baddukanga era kyobulago tulaba abalangira badduka ebunyolo ne bagenda basenga ebusoga si be balangira bebusoga abali bawamba munnange kati bebanene beeri banene baayo kakati haji olowooza gwe ng'omuntu kano kalese buleesi nga akatalekeka nga tumaliriza olowooza General Katumba Wamala ng'omuntu mwali baddemu tulabamu in a succession nti ayinza okutwala entebe omukulu okutwala entebe teri agigaba everi Katonda kakati Museveni yalaga nti mbawadde oyo era eggwanga sirirye kali kwagambye eggwanga liryo olyange fena tulina odufunamu emigabo gyaffe bwagerengeza nyatuuka ekyokulonda nti ntoole empegundi nekikikyamu ate democracy gwe twalwanirira bataliiwo one man one vote gwamute agambe nti abange tie kale wanga agenda kukikola naleetedde abantu aba bakomba mulonda anasikira anatwala obuyinza wamu kubanga obutuyinza tatwala bwa Museveni atwala bwaffe ebyobugagga byonna ebiri mu ggwanga muno bya Museveni yafugana ziri ente zaffe zezirira byange bemba n'abantu nente yange ngenda muganda we Museveni ngenda kunona nte yange
watotandikira ye baba atundeza mbulirako takubuli ekyo kyokka bw'okigerengetanya nga kyekigenda okutusisa afune waanafunira omuwaatwa ogwo gwonna tagezaako kuleeta wano General Sale twali twogera naye oba 21 eyo naga nti owange nawuliddeko nga kikubaganyizibwako ebirowoozo mu luŋŋambo nti bandikyusa ne baleeta enkola egamba nti tulonde bamemba ba paalamenti obuyinza babuddise paalamenti yebeeronda pulezidenti nemugamba ekintu ekyo nga kizibu fuwade ewaffe e Buganda twakikolako bwe tutyo ekumala ebbanga naye tekyatupiiramu kaki kalungi nga tugamba nga Ssaabasajja Kabaka alonda amannya 3 mbasuubira abayinza okulya obwakatikkiro n'asindika amannya ago mu lukiiko ne lulonda golulonze gwe bakwasa ddamula naye nga olukiiko lulondeddwa democratically nemugamba nti kale mu ekyo kiri kyaffe kyabuwangwa naye no kiraba bwe kityo wali gundi yavuganya ddi ono Owerukijiri Mbabazi yali 21 yali ki bweyafugako ku bwa prime minister nga yesimbye okuba president 2016 kaakati kyeva mugamba nti nkubuulire nti muzeeyi tagezaako kugerengetanya ne bamukozesa ekikyamu agambe kubanga wano birabye ebyabadde mu kulonda sipiika bw'onoddira paalamenti ogiddiza obuyinza obwo nti yeronda pulezidenti ddala anaabayooyo okujja kwa Kadaga ne Olanya olabamu demokurasi kakati lwaki ozeeyo abantu emabega bajja kutemuliragana bannaabo babwereere katwesalireko leka abantu bakireki besalirewo alabye ku ekyo gwe noyimirirawo nga gwe memba wa paalamenti yes tujja kumulonda gwoli mbuuza yawa how will you manage it and on which ground sunga amakulu gakyo betaaga n'abalina bamemba paalamenti abangi bebalonda president oyo aba president gani oyo gotojjukira nti alonda president ayinza okumulonda naye ati n'otulooliranga gye bamulonze nga tali waasi ate nga tali waasi tebamwagadde ng'eri balonzeeyo pulezidenti ng'ate ne bamemba paalamenti baleese balala tulaba enjawulo eyo nga bagamba nti among the member of parliament mwekuva yeesimbako I get your point. Ekyo kiteesa akidesigninga kifu tunakirabako mukiwano mu kinaana Paulo Muwanga n'akola olukujjukujju olwo obote terina constituency yabba bululu bwa DP ne CP n'abukwasa n'agerengetanya entebe n'aweza entebe 78 n'ayita obote nti jangu ngowa UPC ewangudde ojja oli obwa pulezidenti ddala abantu basanyuka ati ddala obote bamulonda bw'obanga ye yasanyuka lwaki yatutwala mu nsiko tulwane. It was the same exercise. Okay, kakati nole songe yo haji tuanza tuyanzege newankubadde interest gyenfunye nti wano zino envunza eziri mu kumulya ayina zetundula kyekyo kyokka ababa mwetuludde abo abatamuyamba envunza ezo abejjeko abatundule aleke eggwanga litambule
smartly. Sibula batulaba haji. Mbagaliza emirembe gya Katonda emirungi, obulamu obulungi, okutegeera okulungi, okubaganya ebirowoozo okulungi, okusanganamu ekitiibwa okulungi, ate okulwanyisa obusosoze nga Katonda bw'agamba